Eddala abaana bange babaddewo nga buli lwe bakomawo dadi nakati omuto tannakkiriza ambuuza mami dadi anaakomawo tumulinde paka ddi namugamba talidda taata. Awo nno olaba vidiyo bweti noyongera okubreakinga down si lwakuba tolina kukkiriza si lwakuba toli mu mativu nti oba omuntu oyo yagenda mu ggulu naye waliwo ebintu ebiteebereka bannange. Oba olabye vidiyo eno n'otakaaba n'otatonyeza kuziga weebali mu bantu abagumu kintu kika kyensobola okugamba naye tusaba Katonda ayongere nate okubanga asembeza omwoyo gw'omugenzi amuteekaawo ku mukono gwe ogwa ddyo amuteeke mu kifuba kye kubanga ekyamazima Musumba Dennis yafa naye yafiira mu bulokole yafiira mu buweereza yafiira mu maanyi kubanga ekyo buli omu kyasaanidde okufuna buli omu kyagwanidde okufuna kubanga tewali yeetaaga kufa n'agenda bugenzi bw'atyo n'azikirira naye bw'ofiira mu bulokole awo nate tubeera bagumu ffe boolese namwandu omusabire yeetaaga essaala zammwe nga mu kaseera kano ali broke down ali broke bw'atyo simply because alina abaana bakyali abato abagenda okumujjukiza pasita paka kubanga lwobeera ogambye nti ogumye omwana ajja kubuuza mami dadi aliwa ng'era bw'abagambye mami dadi aliwa mami dadi alidda mami dadi yagenda kukyala ebyo byonna trust me byongera kumubreakinga byongera kumuzza mu nnaku nate gy'aba yavuddemu wonna ng'obadde n'omuntu n'atuuka ekiseera n'afa naye nga badde mukwano gwo tosobola kusigala kyekimu because osobola beera mugumu nti agenze mu ggulu naye era osigala omumiisinga ng'omuntu nti abaddewo. So bambi namwandu tweyongere okumusabira tweyongere okusaba Katonda amugumye tweyongere nate okuyamba bamulekwa weya necessary abasobola obbatuukirira naye nga mu byonna twebaza Pastor Biyungu olw'ekitiibwa kye baaziikamu omuweereza wa Katonda twebaliza ddala Pastor Biyungu wamu ne Fojim okutwaliza awamu wano naye yabadde azze okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Pastor Dennis mu kaseera kano omugenzi era kamubawe namwe mbeere nga mumwewulirira. Musumba Dennis ng'akyali mulwadde namugamba ku mulundi guno nze nja okwebaliza Katonda nga simanyi nti bwe kiribeera nziza okwebaza Katonda abooluganda ku lw'obulamu bwa Musumba Dennis. Katonda abadde mwesigwa ku lw'obulamu bwe amuwadde obulamu kyekyamazima. Tomanyi kyekitegeeza okubeera mu woodi abantu bonna mu woodi ne bafa mwe ne muddayo nga muli balamu ne mugenda ne bamuggyako akanyama nga abantu bafulumya mirambo n'akomawo nga mulamu. Katonda abaddewo ku lwa Musumba Dennis. Katonda abadde mwesigwa gy'ali. Nziza okwebaza taata ne maama mubadde bazadde balungi mujjanjabye Musumba Dennis nga temwekaanya ogutali mulundi gumu oba ebiri ne buli w'obagamba taata Musumba yazeemu agamba dota agende mu ddwaliro. Maama tweyanzeege tetulina kye tusobola bbawa taata mami Josephine ne Mukama abatuweera ekisinga byonna. Mwebale kujjanjaba kyaki abakkiriza banne mulaze okwagala mulambudde Musumba Dennis mujjanjabye Musumba Dennis n'okwagala kwonna. Mwebale nnyo bamikwano mwebalire ddala sikaba maziga nti mpulira ennaku nnyingi kuba nkimanyi nti yagenze mu kifuba kya Mukama waffe naye nga bwe kiteebereka ng'amaziga tegalema kujja naye nga ntwala okusiima abasumba bange mwenna mami Esther buli lwabajja ku kyaki asookera waka n'alambula ku Musumba Musumba Dennis gy'oli taata nti gye ndi mami
Musumba Kayemba taata omutima omugonvu ogwo namukubira ekiro saawa 9 ne mugamba taata Musumba atabuse. Yangamba weetegeke nzije kati najja yali abuze n'okubula naye n'afuba okulaba nga atutuukako saa 9 ogw'ekiro ne tugenda e Mulago. Bannange simanyi bwe nnyinza kwebaza naye nsuubira ti Musumba Dennis yagenda mu kwesiima. Njagala okwebaza baganda bange bambeereddewo mu kaseera akazibu wano nga bisembayo mbadde sikyasobola, naye muganda wange ono ambeereddewo ng'amutawaanya n'amugamba nkyusaako nzizaako wano nteekaako wano tayeekanyiza bambi. Mukama akuwa omukisa, mwebale kumbeererawo, mwebale nnyo, mwebalire ddala abaana bange babaddewo nga buli lwe bakomawo dadi nakati omuto tannakkiriza ambuuza mami dadi anaakomawo tumulinde paka ddi, namugamba talidda taata. Abooluganda Nsumba Buyungu mumuneebalizeeko. Ekitiibwa kya Mukama kyalabisibwa. Musumba Dennis yaziikibwa mu kitiibwa. Omuntu yenna n'owa famire kyali tasobola kukkiriza naye nga kyekyo Katonda kye yakola. Twebaza Katonda abadde mulungi, abadde wa mazima, kubanga byonna byakoze tegabadde maanyi gaffe wadde obusobozi bwaffe. N'ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama. Baneebeseebaziza mu nsonyiwe naye Mukama abawa omukisa mwenna. Amiina. Katusabe.